Kampeni ya DP kuleeta Lord Mayor omupya ate nga mukyala ate nga avudde mu kibiina eky'amazima n'obwenkanya. Kigendera kyaffe kya kufulumya baddiikuula. Kati okufulumya baddiikuula teweefuula ddiikuula naawe. Daudi okutta Goliasi teyafuuka Goliasi. Tetwetaaga kufuuka baddiikuula. Ekirungi kyo kiri nti mu byobufuzi w'olonda obubi ofuna ekibonerezo kyo automatically. Myaka 5 obeera mu buzibu obutasangika olw'okubanga ab'obubadi bakulimbye ne bakubuzaabuza. Nze nga Norbert Mao saagalira ddala wa poliisi yenna nakunkwatako. Onkwatako ng'ani? Nze eyatongozebwanga advocate 1994 mu maaso ga Chief Justice Samuel Wako Wambuzi. Saagala kunsuula mu mabega wa Kabangali. Ebyo byonna si byetaaga. Naye mukimanye nti abakola obubadi tebakikola nti kubanga babaagala nnyo. Bakikola kubanga baagala bayitewo bafune obululu bongere okufuna mu ofiisi ze bagendamu. Bababuzaabuza mwe ne babasiba b'olutuuka eka nga babatadde nga basaba remote. Ebyaffe babiraze ku TV, mumpe remote control nsoke neerabeko wano nga bwawuuta n'akatunda akanyogoga gw'oli mukomera opocca. Mbu we are removing a dictator, tuli musitulago. Bannayuganda balina okukimanya nti ekigendera kyaffe kya kumalawo obwaddiikuula mu byobufuzi bwa Kampala. Akulembera Kampala kati tuyinza omuyita Chief Mona, omukungubazi omukulu. Myaka 15 tewali koyinza na kulaga nti ke kabonero akalaga nti tubadde n'omukulembeze. Buli kaseera kwesaasira. Nagamba buli omu asobola okumuwuliriza nga bwe bamubonyaabonya. Tamake ekoma ku geeti ye. Omusaala afuna omusaala omulungi. Motoka avuga ya Bungereza, sina ya Japan. Ku luno Bannakampala balina okutunuulira manifesto z'abeesimbyewo. Era kati ndi musanyufu ndi batandise okubuuza nti mwabasigadde mutongooza ddi manifesto zammwe. Ekyo kye kisinga obukulu. Ekyokubiri, okutuuka gy'oyagala okugenda olina kusooka kwegomba ebintu ebirungi. Lwaki bwe tubeera n'embaga abagole baagala batambulire mu mmotoka ennungi, oluusi baba tebalina yadde kagaali, naye ku lunaku olwo basiba amannyo ne bagamba nti katuzisonde tusibe ennyama naffe tutambulireko mu mmotoka ennungi. Serena ya gavumenti ya Uganda n'agakaana alina share. Galwaki omuntu wa bulijjo tagenda Serena? Sheraton ya Bannayuganda. Bino ebirowoozo ebigamba nti omuntu wa bulijjo tasaanidde kuyingira Serena bye birowoozo ebiremesezza n'abakulembeze okuweereza omuntu wa bulijjo. Kubanga ku City Hall omunaku tayingirayo.
tayinza nakola appointment ne road mayor. Oluusi nange neewuunya omuntu wa bulijjo wajja mu ofiisi yange afukamira n'okufukamira, sebo minisita omulamba nonzikiriza nzije mu maaso go, weebale nnyo weebalire ddala, singa tubeera n'abantu 5 abalinga ggwe. Ne mbagamba basebo ne banyabo, temuneebaza gwo mulimo gwange. Tulina okukyusa obukulembeze, twetaaga abakulembeze abalina omutima ogw'okuweereza. Naye bano be tulina balina omutima gwa kwegulumiza. Tuve mu by'okwegulumiza tuweereze omuntu wa bulijjo. Serena yabooze ng'ejjudde omuntu wa bulijjo. Abatunda mu Owino, abatembeyi, abakasiita, bonna be babadde e Serena. Abantu 8 ku buli 100 babadde bano abantu baffe aba bulijjo, omuntu wa wansi. Naye twasoose kubagumya kubanga nabo abamu batwebuuzizaako tebananzikiriza mu Serena kweri. Nze avudde eri mu kifuufu, naye olwamaze okubagumya ne bafuna amaanyi agajja Serena. Era banyumiddwa nnyo. Ekyo kye bayita defiance. Kye twakoze Serena bakiyita defiance. Bano aboogera obwogezi ku protest vote, eyo ye protest vote yennyini. Kitegeeza nti ebibadde waggulu bidde wansi, ebibadde wansi bidde waggulu. Kati omuntu wa bulijjo okulinnya ku Serena. Ne munnaffe aliko kati ndabanga atandise okutimbako ku bifaananyi. Bulijjo abadde yeebuzaabuza ebifaananyi abireeta akalulu kanca. Takola na campaign, akola obubadi n'abapoliisi abamu abagulirira bajje bamugobe, abantu bamusaasire nnyini afune obululu. Naye ku luno asanze tulaba tulina message empya, tulina candidate omupya, kubanga DP we yabeerera mu City Hall nga ffe tufuga Kampala, omuntu wa wansi yali yeyagalira mu Kampala. Naye kati Kampala efuuse ya ddiiro, tuzze kugoba abaali batulimbye nti bazze kugogola Kampala. Tebalina kye bagogodde, babadde mu kutubuzaabuza. N'olwekyo enkya bw'otuwulira nga tuli Marriott teweewuunya, nga tuli Protea tugenze ku Mestil teweewuunya. Ate manifesto ne campaign zaffe oluva wano tujja kgenda ku Popo nga twaniriza ab'e Rubaga, tugende Embogo mu b'e Kawempe, ku Uma Showground e Nakawa, wano Old Kampala Kasomero, tusinkana ab'e Kampala Central, ate tugende tusinkana ab'e Makindye wali ku Sharing Hall. Tetujja kukoma ku Serena.